po jako akawuwo. Omu ku bakulembeze b'ebibiina by'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Senga Kulannama akuutidde abasawo b'ekinnansi okwewala ebikolwa ebyokusadaaka abantu olw'endowooza nti bayinza okuyita okufuna obugagga ng'ono okwogera bino asinzidde mu disitulikiti y'e Mayuge mu Busoga bw'abadde mu nsisinkano n'abasawo b'ekinnansi wamu n'abakkiriza mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono okuva mu bitundu ebya Busoga. Bangambye basaddaaka nnyo abantu naye kyenazudde si kituufu abasawo bange sibate tebasaddaaka ekyo kyabulimba. Omusawo asaddaaka yaliwa wadde ateekawo akapande n'aga nti omusawo w'ekinnansi yoyo ayenoonyeza ebyenfuna atalumirirwa muntu wa bulijjo. Kulannama agamba nti abantu bangi ensangi zino balowooleza nnyo mu bugagga obw'amangu ne balowooza okusaddaaka abantu nga beerimbise mu basawo b'ekinnansi naddala mu bitundu by'e Busoga. Soba tukubira n'amasimu gano agafa gayita ku TV n'agamba alo Senga Kulannama njagala kugaggawalako naye baŋŋaye mu luminati bwemba n'akaana kange musobola okanzigirako omutwe n'omugambo oyogedde oti ate abasoga be careful you people. Ono asose kulambulula engeri gye balondebwamu okubeera omukulembeze w'abasawo mu ggwanga n'ekigendererwa eky'okugatta abasawo b'ekinnansi n'aweera okufa n'obutanyagwa nti waakulwanirira abasawo ab'ekinnansi mu ggwanga. Omusawo omutuufu ne bw'aba asalaasala ddagala ne yeesala awo kasayi ne kakolonako mu ddagala muli webba eddagala eryaliyo. Mu ngeri y'emu ono wamu ne Ssaabakabona bafalaasidde abagoberezi baabwe okuwagira Pulezidenti Museveni okusobola okulaba ng'enzikiriza eno egenda mu maaso. Wotali Pulezidenti asobola kubeerawo ekyo njagala mukimanyi. Ani Pulezidenti? Abantu mu Pulezidenti Museveni. Ate njagala mbabuulire abasoga tovanga we bajjula n'ogenda gye basaaniika. Pulezidenti talina kintu kyakoze n'omuvuma n'omukuba mu katuni kale genda ebirwadde ovume Kagame. Mu buufu bwe bumu Ssaabakabona w'enzikiriza eno Jumba Lubo Waligaweesa asabye ab'enzikiriza n'abasawo bonna mu ggwanga okubeera obumu nga tebatunuulidde mawanga okusobola okutwala enzikiriza mu maaso. Era wano asekeredde abalwanyisa obukulembeze bwa Kulannama so nga bwajja kutebenkeza basawo. Ku mulembe guno omulannama tuli mu kwerwanalwanako tujjeyo enzikiriza mugaba Museveni agende abalokole bajje batufuge gwe omucwozi ogenda kusigalawa ogenda kubeerawo otya omulokole olunakwata entebe ng'agaita amasabo gonna bagaggalawo gw'osaddaaka. What are you going to do that can I do? Wano era Jumba ayanjulidde abakkiriza jjajja wa Busoga n'abbamba Budaagali omujja wakati mu mizira era n'alamusa ku bantu. Ono naye mu bubaka bwe akuutidde abasoga okukolaganira wamu bave mu bigambo ebingi bakulaakulanye Busoga. Abasoga bwe tuba tunaagenda mu maaso nga tunaakulaakulana buli musoga gw'olaba wano okuva ku chairman Bongo mwenna muyina amaka e Kampala era tusula nammwe. Bino byonna bakira bigenda mu maaso wakati mu kusanyusibwamu n'ennyimba ez'enzikiriza ezikyamudde ne Senga Kulannama naye n'anyenya kugaliba enjole. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.